ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمتندرز الله سبحانه وتعالى تمسب السكسة نمير مكوشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم مويبيو abasiramu bonna bye beegattako nga teri ayinza kiwakanya nti nabbi kye yajja nakyo ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala era mu basiramu bonna kye beegattako nti eddiini eno yajjula era ke kakutanda n'okiwakanya kisobolya ddala ekyo n'okujja mu busiraamu. Allah yatulaga nti eddiini yajjula alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Aya ya suratu al-Maida. Eddiini yajjula ekyo abasiraamu bonna bakyegattako. Ate okuzuula mu ddiini bubuze. Ekyo nabbi bw'atyo bwe yayogera sallallahu alayhi wasallama era n'alaga nti abazuula mu ddiini bigenda kubaddizibwa lwakuba obuzibu bwe buva obujulizi obwo nga teri yaabo kubamu bituli obuteeka mu nkola wewatera okuva obuzibu ab'ebitiibwa abakkiriza naye nga bwo obujulizi butuufu teri ayinza kujja n'abo kubamu bituli. Buli omu akikkiriza nti ebigambo ebyo nabbi wa umma sallallahu alayhi wasallama yabyogera naye obuzibu bwe buli okubiteeka mu nkola. Mwaba abaagaana okubiteeka mu nkola ne basika omuguwa eno n'eno be bantu abajaguza amazaalibwa ga nabbi sallallahu alayhi wasallama. Bonna bakikkiriza nti nabbi teyakikolako kujaguza mazaalibwa ge. Basahaba tebakikolako, battabiin tebakikolako. Ebyasa ne bigenda ddala ebiwera 4 mu umma gy'emyaka nga 4 ng'ekyo tekiriyo mu umma nti bakuza amazaalibwa g'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Teyaliiko ddiini era etaali ddiini mu kiseera ekyo tegenda kubeera ddiini ibadallah. Wadde nga abantu bangi ne mu mwezi guno bye bali mu kweteekerateekera n'ekisigalawo b'ebitiibwa ggwe ddawozze okimanye nti eyo si ddiini, nkola nkyamu era si nsonga erekebwa bwetyo ti abaagala bajaguze abaagala babireke. Nedda, buli yenna ayagala nabbi n'ayagala okuwona alina kubeerako ekyo nabbi kye yaliko. Nabbi teyakuza mawuledi ne basahaba okuggyako nga tugambye nti bano bannamawuledi be bali ku buluŋŋamu. Nabbi basahaba byonna ne bali abaakulembera baali ku bubuze. Bwe tuba tetusobola kyogera tugamba bali baali ku buluŋŋamu, ffe kye twogera ekyo tukiyimirirako. Bali baali ku buluŋŋamu, bano be babuze, ekyo tukyogera bwe tulinamu n'atengereze.
mubuzizza buli omu mukoze kino ebyo byonna ne bwe byogerwa tukyogera nga tukiinaamu otengereze bali baali ku buluŋŋamu bano bali ku bubuze okujjawo ng'eriyo omusajja awulira nti azitowa ayinza okujja n'akyogera nti bano bali ku buluŋŋamu bali baali ku bubuze naye ffe tugamba era nga kyekigambo ky'amanyi baffe bonna abeesigwa bali baali ku buluŋŋamu bannamawuledi bali ku ki obubuze olw'okuba darusu yaffe tugenda mu maaso n'okwanukula ebimu ku bye baleeta twayanukula ekigambo kya imaamu shafii muhammad buni idris ne tuyanukula ne hadithi ya jariri buni abdillah al bajari gye baleeta eri mu muslim man sanna fi lislaami sunnatan hasana yagadde mu ddakiika zino ntono twanukula ensonga ngikonyeeko ku dhuhuri naye nga katukikone ku asiri kikonye ku darusi ya dhuhuri ku ibuni baz yensonga abazuuzi mu ddiini gye bagamba abanabida abamawuledi bidhaati abamawuledi nga bo bagamba waliwo hadithi entuufu pozi nga mugikubamu ebituli naffe ne tugaa tetugikubamu bituli hadithi entuufu hadithi ya abu qatada al harith ibn rabi'i al ansari eri mu sahih ya imamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullahi alayhi hadithi erimu ebintu ebiwerako naye mu byo nabbi bamubuuza suila an siyami yawm al ithnain bamubuuza ku kusiiba olunaku olw'emmande n'abawa ensonga yabagamba olwo olunaku lw'emmande luliko ebintu ebiwerako ibuni kathir alina bye yaleeta mu kitabo kye ekyebyafaayo al fusul fi sirati rasul lwakuŋŋaanirako ebintu ebiwera ebyenjawulo naye njagala bibiri ebyajjira mu hadithi eno yabagamba olunaku olwo alusiiba bwe bamubuuza kulusiiba nagamba olunaku olwo ennazaalibwa yawumu wulidtu fiihi wa yawumu buithtu fiihi mu makuba agamu aga hadithi eyo oba unzila alayya fiihi olunaku lwe nassibwako obubaka nentumwa eri umma lwali lunaku lwa mande kakati hadithi eyo batera obbuuka waggulu ne bagamba luulo ne nabbi naye yali akuza amaki amawuledi era olunaku lwe yazaalibwa naye yali alukuza kati ffe mutunyinyinyezaki okukuza olunaku olwo hadithi eyo mwagiwulirako si bwe kiri yemu ku bujulizi nti bwe baleeta mu bulyazaamaanya nga boogera kukuza amawuledi tujja kyanukula n'ensonga mu bufunze ensonga nga mukaaga okuzzaayo ekigambo ekyo ekikolimire ekikyamu nga kiyimirizaawo ensonga enzuule mu ddiini ya allah tabaraka wataala tumanyuma lwekitegeera nti bannanga okuzuula mu ddiini kimu ku bikolobero ebinene ibadallah ekyo bannange tukimanye ekyaleeteranga nabbi wa umma buli jjuma okukomawo ng'ali ku nsonga eyo banne tetubuyita obusonga nga bwe nalabye omu kwabo ababuze mu ba ikhwani al muflisin ng'alaba mbu kasonga akatasaana tulina ebyokukolako binene nedda wallahi okuzuula mu ddiini kintu kinene yemu ku nsonga ennene nga tusaana byonna ne biyimirira tusooke tukitereeze abantu baddeyo ku nkola yaani nsonga mu nsonga ennene nga buli kimu kisooka ne kikola ki ne kiyimirira tutegeeza abantu bannanga eddiini nabbi gye yakola temwalimu mikolo gyaki gyakujaguza mazaalibwa ge byonna ne bisooka biyimirira tubadde tugenda zimba muzikiti ne bisooka biyimirira tubadde banne tugenda sima bowaholo ku muziki byonna ne bisooka biyimirira tusooke tutegeeza abantu bannanga eddiini entuufu teri mukuza ki mawuledi nsonga ennene eyimirizisa buli kimu byonna ibadde bigenda mu maaso ne bisooka bikola ki si tetugitwala mbu kasongasonga akali awo umma irina ebintu la wallahi bid'a zisuula bantu mu muliro nsonga eriko abantu okugenda mu muliro byonna biyimirira ensonga nesooka erambululwa tetubiwawulanga abo bwe boogera la wallahi nsonga esooka oyimirisa byonna tusooke tuluŋŋamye eri umma ti bannange nabbi waffe bwati bwe yali mu ddiini gye yakola temulimu maki mawuledi twegendeze ekigambo ekyo ekiwawula bid'a n'okulaga mbu umma erina bali ku bid'a la bid'a nsonga nnene esaana okulambulwa ki eri umma kubanga eriko okuzikirira kw'ebitonde wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaari eriko okubanga abantu bagenda mu muliro
iyadhan billah. Allah tutaase. Hadithi eyo gye baleeta eyanukulwa mu mbeera zino wammanga. Embeera esooka barakallahu fiikum kiringa kibuuza eri abantu bano, kubanga ennyanukula y'okubuuza abantu abo nnyanukula nnungi n'abasalafu baagikozesanga nga Abdullah bin Mas'ud bwe yatuuka n'ababuuza eitha mmwe musingaani basahaba oba muli ku bubuze. Ekibuuzo ekisooka mu hadithi eyo baabuuza nabbi ku kusiiba oba ku kutegeka emikolo n'ebikujjuko nga mmwe bye mubeeramu. Kyekibuuzo ekisooka ekigenda gye bali nga twanukula ekigambo kye baleeta mbu nabbi baamubuuza ku kusiiba olunaku olwaki. Hadithi bwegamba suila an siyami, baamubuuza ku kusiiba olunaku olw'emmande n'ababuulira. Abaffe ekibuuzo basahaba baamubuuza ku bidaala n'emikolo hafalaati ebyo ebikolebwa ne mutimba nabagamba waliwo ensi ezimu eyo emisiri ne mu bitundu ebimu eyo emisiri bo basala ne keeki ne baleeta keeki ya nabbi happy birthday. Okuba abawano ndowooza tebannagitandika eno bidaa bweziti osanga abawano bye bakola abeeri tebabikola. Abaffe nabbi baamubuuza ku kusiiba oba ku bidaala. Point etegerekese gye twagala baanukule. Nabbi tebaamubuuzaako kutegeka mukolo, baamubuuza ku kyakukola ki. Nabo bwe muba balungi mwanukule nga mukola nga nabbi kye yakolanga kusiiba yawmal ithnain. Teri agenda kubagira nti ate la mukole nga kye baamubuuza naye kye yagamba kyakola sallallahu alayhi wasallama. Idhan nabbi teyabuuzibwa ku kutegeka mikolo, okutegeka bijjulo n'ebirala ebikolebwa. Basomereko kino ne kiri baamubuuza ku kusiiba. Hadithi ntuufu tebuuza ku kutegeka mikolo. Mwe kye mwakola ekyammwe kya mikolo, temwakola kiri kye basahaba kye baabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama. Ekyokubiri nga 12 lwe bategeka emikolo bagiranga Rabiul Awwal, nnaku z'omwezi nga 12. Nabbi baamubuuza ku lunaku lwa Mande oba nnaku za mwezi 12 mu mwezi ogwokusatu. Naam, oba bitegereka bebitiibwa. Ekibuuzo bali kye baabuuza nabbi lunaku lwa Mande. Bo bano amawuledi gabeerawo buli nnaku z'omwezi 12 mu mwezi ogwokusatu. Abamu balina ne buruda gye bakola ne bagongeramu ne balina kati n'ag'okumalako omwaka ge batera okukola abo nga amawuledi ago balina amawuledi agayengera Ramadhaani mu biseera bye bagategeka. Nabbi baamubuuza ku ebyo oba baamubuuza ku Mande, olunaku ng'olwa Mande. Ffe twanukula nga tugamba baamubuuza lwaki, nga bwe twanukudde wali ku kisoose ffe kye twanukula. Abasalafu tugamba nti ekibuuzo tukimanyi kye baabuuza nabbi kukiri ekisoose baamubuuza ku kusiiba, tebaamubuuza ku kutegeka mikolo. Bwe tugamba ayawukana ku ekyo atuleetera ekitali ekyo. Ekyokubiri kye tubaddeko nti baamubuuza lunaku lwaki Bamande. Bo bategeka ennaku nga 12 Rabiul Awwal n'ebiseera ebirala mwe bategekera. Ye abaffe kino kye baamubuuza ensonga eyokusatu kya buli wiiki oba bakyetegekera nga bamalako omwaka oba omulundi gumu nga Rabiul Awwal 12 oba kino kye baamubuuza kikomawo buli wiiki. Kitegerekesa ekyo kyo. Naam, ekibuuzo kye baamubuuza okusiiba Mande eya buli wiiki. Era ogenda okumaliriza ng'oluusi kino kikoze emirundi nga oba 40 omwaka. Oba ojjumbidde biidhinillah mirundi 40 bosanga la balinayo amawuledi oluusi omwaka ogumu oba emirundi 2 oba nga okusinzira bye bategeka, wadde nga basinga ge beegattako mu nsi yonna yonna okujaguza lwe lunaku olw'12 mu Rabiul Awwal, wadde nga ate bo bannabyafaayo ekyo nakyo wekiri. Lagadde tulina bujulizi butuufu nti olunaku lwe yazaalibwa olwo. Era kyova olamanyamu mu kubaanukula bagamba ekituufu abasajja abo balina ettima baabajaguza lunaku nabbi lwe yafa, wadde wano kungulu bakibikka. Kubanga ekituufu bonna bannabyafaayo bakyegattako nti yafa nga 12 Rabiul Awwal. Naye yazaalibwa ddi? Ebigambo bingi biwera bannabyafaayo bye baleeta.
ibn Abdul Izzi al-Hanafi yabireeta mu manzuma ye al-Urjuza al-Miiya n'alaga nti enjawukana nnene mu al-Fusul fi sirati rasul ibn Kathir yaleeta enjawukana z'amaanyi ba imma b'ebyafaayo ne al-Mubarakafuri ne yabireeta mu ar-Rahiq al-Makhtum ba imma bangi nga balaga nti mulimu n'abagamba yazaalibwa mu Ramadhaani kateriyo kigambo kye beegattako tiyazaalibwa mu Rabiici wabula okufa kwe zeze ennaku kati bagamba n'ekituufu bajaguza kufa kwani kufa kwa nabbi sallallahu alayhi wasallam kyetumanyi nti mu umma gwo gwali musiiba ate bo bakola bijjulo waliwo abamu ku bannabbi ddala nabo ndooza kyabaweddeko ku luno oli agenze n'aweereza omukolo gwabwe nga mbu balina gwe basabira ate nga mu kumusabira bakubye gino emiziki gye babeeramu nebabuza kati bani ate ebintu mugenda byonoona kati muli nnaku yakusabira muntu oba kujaguza nabo bennyini kyabaweddeko bannabbi ddala nviiri nabo zabavudde ku mutwe abagamba naye ate kati kino kikoze eki kisusse muntu mwali badde nnaku ki ate bali omu we bagira ono bwabuuka eno bwagira mu waggulu gayi ate kati naye obubuuze bwe buto bwe bubeerera kubanga ekituufu amanyi bagamba omuntu bwagenda mu bidda asobola okukola nga n'omwana omuto abisekerera asobola n'okwogera ebigambo ebyewuunyisa bwagenda mu bidda ng'omukubo bwe yayogera baali ku mawuledi gamba naga kituufu nabbi tebajaguza mawuledi kine tewaaliwo mmere kati rero tulina ebika by'emmere bingi tulina omuceere ebika bingi kitalo piraawo ani kitalo basimati ani pakistani super luli tebaalina mmere nebabuuza kati bo baalyanga ki nabbi ne basahaba nebyo oli asobola obyogera olwakuba nti bidaha bwezise bwe zikola abantu allah atusaasire idhan nabbi sallallahu alayhi wasallam bamubuuza ku kusiiba tebamubuuza kuteekawo miki mikolo ekibuuzo ekirala ku hadithi eyo gye baleeta hadithi ya Abu Qatada al-Harith bin Rabi'i al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu abaffe eriyo mu basahaba gwe mwawulirako ne baba bujulizi bufu nga naye yesembesa hadithi eyo okuyimirizaawo amawuledi mwe gye mwesembeseza kubanga abasalafu balina kye boogera bw'oba oyagala okwogera ekigambo kakasa nti olinayo ku basalafu nga nabo bwe batyo babitegeera tugamba Qur'an ne sunna ala fahmi as-salaf abaffe mulinayo ku basalafu basahaba bennyini abasoma hadithi eyo nga bwe batyo bwe bagivunula nga nabo bategeeramu tweteeketeeke tukole omukolo oguliko n'omugenyi omukulu oguliko n'anaasoma kino mwakiwulirako ko eriyo ku basahaba nga bwe batyo bwe bategeera hadithi eyo nga bwe bagisoma oba imaamu yennyini yagiwandiika mu kitabo kye imaamu Muslim yatukuŋŋanyiza hadithi eyo hadithi ntuufu mwamuwulirako imaamu Muslim naye nga yategeeramu okukola omukolo gwa mawuledi okwanukula nti nedda ekisigalawo nti mwate eddiini gye muliko mugijjawa nentegeera yawa etali yaaba abalongoofu abaatukulembera nekibanga ekisigaddewo bannaye mu mukolo gwe muliko si gwe guli mu hadithi eyo wabula mukolo gwatandikibwa abantu abataali basiraamu nga aba imma bwe bakyegattako abanene abasajja abo ba ubaidiyun abaali bajjuza shiriki atagambika be batandikawo omukolo ogwo abo bannaye tuyinza obbagobera naffe ne tugufuula mukolo gwa ddiini nedda wallahi tulina kuddayo ku ekyo nabbi waffe kye yaliko ne baani basahaba mu ebyo bye boogera nti nga bongereza ku ekyo nti ffe tuba tusoma byafaayo byani bya nabbi twagala nabbi n'ebirala amanyi bagamba lwaki mulondayo olunaku olwo mulina obisoma tekirina buzibu ebyafaayo bya nabbi bisomesebwe mu mizikiti buli wiiki buli mwezi buli mwaka naye okugaa nti mulina kukireeta ku lunaku olwo ani yabakulembera mu nkola eyo ogaa nti ojjukire olunaku lwe yazaalibwa tukuŋŋaane bwe tuba tusomera ebyafaayo byo wekitiibwa alayhi salatu wassalaamu idhan hadithi eyo temuli bujulizi olunaku lwa mande balumubuuza temuli bujulizi era bidaa esigala mbi eyo gye babeeramu
ey'amawuledi. N'ekirala kyennyongera okukkatiriza nti eyo nsonga erina okufiibwako, si busonga mbwe bututeeka eriye la ensonga abantu abagenda mu bidaa nabbi yawooninga zigenda kubasuula muki mu muliro. Kuliko okuzikira kw'abantu kati nsonga nnene mutuleke bwe tuba tulabula abantu n'okubategeeza nti ensonga mbi temugiwewula. Nabbi nga ye yakigezza, nabbi yagezza ekiyitibwa bidaa obulamu bwe sallallahu alayhi wasallam. Natuuka n'obagamba nti bidaa yadiiringanga nazo n'obukambwe bw'ataakozesanga ku benzi olw'okuba mbi nnyo n'okusinga obuki obwenzi bubi, naye bidaa ate mbi okubukola ki obusinga. Nga bw'olaba okubba enkoko kibi, naye ate okukola shiriki kibi nnyo. Naye byonna bibi, tugende tugenda obba obukoko, naye ate asinga obubi ye muki mushiriku. Omwenzi mubi naye ate munnabidaa yamusinga obuki. Kyekyo nabagamba nabbi kyovola bwe yalinga adiiringa nabo abenzi nabo ekyafu ekyomuvubuka omwenzi bambi yali mukyala ayagala onnoono nga ayagala nabbi amuweeye layisinsi abeerenga ebyobwenzi ye ayenda buli bwe yajja nabbi n'amuyita mpola mpola namuyagala bakikole maamawo muwalawo daba bwadiiringa naye ebintu bya mpola mpola n'avaawo ng'amukozeeko ddaawa muki mpola mpola era ne biggweeraawo teyakoma oneeno ku kituuti ne biggweeraawo hadiisi gye ggweera. Naye ebyabannabbidaa oba nnyinza okugaa nti basahaba bwabo kuba twakyogera nti si buli agudde mu bidaa nti abeera munnabbidaa. Naam ekyo tetwakyogera si buli agudde mu bidaa nti tumuyita muki. Waliwo ayinza osseerera n'agwa mu nsonga ne tumugamba n'agamba subhanallah mbadde simanyi nti bidaa saba Allah nsaasire n'akomawo n'atereza ku ki oyo taba munnabbidaa. Naam oba kitegerekese asobola okukola ensonga tugenda omulaga sunna naga bane mbadde sikimanyi n'akoma ne waliwo oli n'abigendamu bidaa kinamwe muli bannabbidaa namwe muli bidaa mizindalo oyo abo bwe batyawo be bannabbidaa abo. Naye omuntu naali ku bulungi asobola okubaako ensonga gy'atakola ki gy'atamanyi. Tugambe ekyakoze nno khilaafu sunna bwe tumunyola ogenda olaba akomyewo ku ki ku sunna. Naye oli awaganyala oyo abeera mu ki nabbidaa. Oba ekyo kitegerekese. Kati bano bambi baali bo balowooza ddiini ne batuukako mu maka ga nabbi. Hadiisi ya Anas bin Malik omu n'agamba nze nja kukola kino, sijja kuddamu kwebaka, oli sijja kuddamu kulya omwaka gwonna kusiba, sijja kuwasa. Nabbi yasooka kujja gye bali bidaa. Mwe mwayogedde bwe muti antum alladhina qultum kaza wa kaza, mwe mwayogedde bino bidaa. Olaba obukambwe bwadiiringa nazo bwe bamala okumukakasa nti webo najja ne ku kituuti n'ayita abantu ma baalu aqwam babadde ebyoli ebyomwezi byakomerera amutereza ono nedda tebyakomaawo najja ne ku kituuti nsonga nnene. Ma baalu aqwam babadde ki yaquluuna kaza wa kaza aboogera kino ne kino lakinni naye nze anti oba yanukula bannamawuledi nabbi teyakola mawuledi ye nabbi ye mwe muli kuki ye nabbi. Era ne bano kyebaga lakinni ekyo ekibuuzo kinabagamba kibakuulako waya naye kyekyo ekibuuzo ekituufu. Nabbi bwatyo bwe yalera umma bwe yamala obbanenya yabagamba walakinni naye nze n'ababuulira ye bwakola. Ekyo bw'okibuuza abamawuledi kibanyiiza mbo nabbi yagakolako. Nabagamba lwaki kibanyiiza ekyo kikulu kikwata mbeera ziri mmeka biri. Esooka lwaki kibakuulako waya. Naam ensonga esooka lwaki bw'omugamba nabbi yagakolako amawuledi, nabbi yasomako edduwa ya 40 kibanyiiza lwaki. Ensonga esooka naam ensonga esooka lwaki kibanyiiza abazuuzi mu ddiini senga omuganda nabbi ekyo yakikolako alina okukuukako waya. Naam Sheikh Abdallah. Naam ensonga esooka anjagala ensonga esooka ng'oga nti kino lw'okuba kino n'ekyokubiri ohaga. Naam nzikira nti nazibawa senga omubuuza nabbi yakikola senga agamba nti ye nabaga ensonga esooka atasobola gamba nti ye si bwe kiri kubanga bw'anaagamba nti ye nga tumugamba leeta obujulizi katajja gamba nti nabbi yakikola.
alina kuyomba zikuukeko ogenda ogira bwoti ejjubba egudde mu supu genda ogira bwoti kaladi kagize paka mu bundi mu pirawo w'abasajja nabbi bwatyo genda ogira bwotyo tayinza kyanukula kuba bw'anaagamba nti ye nga tubuga leeta obujulizi bw'onaamu nabbi yakweyesa tajja kugamba nti ye kati ajja kuyo ekyokubiri senga agamba nti nedda katujja mugaa ate ogamba ogoberera nabbi kale ate gwe oli kuki ogoberera nabbi ate nabbi byatakola byokola kati awo alina kuyomba kulina kuba kuyomba awo neyekulako waya bavubuka tebalina mpisa bavubuka bakoze bwe bati bavubuka bajja kulaba enseeno kuba kuyomba mukolo gonna abasajja enjala eyinza n'obalumaawo balinda eri ye bw'ali mu kuyombe n'avaawo nga tabwadde wadde hadisi wadde aya ena abajji bakanyamu kubakaama piraawo yayidde ddala nga busungu bukyagiramba olwaki ithan ekyo ekibuuzo kiba kirina obbakoolako waya ne ku mawuledi kyekimu okubaga bannange nabbi yakuzaako ku mawuledi tasobola kugamba nti ye ate tajja kugamba nti nedda kati agira eno buli kimu nagamba nti kibi mwe munagamba buli kimu bidaa allah tutaase bidaa wallahi bidaa kyekimuko bibi omuntu byasinkana nabyo allah nga binene wallahi bidaa mbi ibadallah obulungi bwonna kubeera nga oli kuki ku sunna wallahi bwe bulungi kuno ku duniya weyagalira mu ddiini ng'olina obuwomerevu obwokola ebintu ng'osika nti nabbi wange onywerera kumbe ekyomuzizi mu ddiini takirina ate tuddemu amaanyi ab'ebitiibwa wadde okuvumwana eno kwamaanyi ne tuddemu amaanyi tetugenze ku mawuledi tetugenda gajaguza ngaani nga nabbi ne basahaba wallahi abagenda ku mawuledi bagenda genda ngaani nga ali monde bagenda kuba bafaanana abo nga baani banabida ruusi abo mboogera ba ruusi ahli lbida basegganga bajja genda ngaabo ba ruusi ne fere tujja genda ngaani nga nabbi wallahi ekyo kitiibwa ibadallah tetujja genda ngaani nga nabbi ne basahaba bo bajja genda nga baani balinayo emitwe ruusi ahli lbida kubanga baruusi ahli lbida tekirabizibwabo boogerayo waliwo abantu abatamanyi abeetaaga okusomesabo tebako nabo ku mizindaalo abantu abatamanyi bambi beetaaga naye baruusi kubanga bida ezo zaali badde zivaawo naye zirina baruusi be badda wakati mu bantu ne bakumamu ng'oba oli abantu baalizza eri obuluŋŋamu abantu baagala nabbi waabwe obagamba nti nabbi omuntu bwakiwulira naye ki ekiremezza abantu abo be bali nabbi beyagamba duatu dalal wallahi tuvola abamanyi tebalekerangaawo kuba mitwe egyo najjo gijjayo emitwe egyo abantu baagala nabbi waabwe bangi ababeera neeyo mu mikolo egyo nsiri tebaagala nabbi abamu abo bambi naye ng'akuliddemu ebyo bye bamulaga shubuhaati ezo bamuteekamu ne bamuleetya hadisi ng'eno mu ndeeta eyo nga bambi yali badde ayagala obulungi naye nga baalimu beebo bamulaga ebyo naye ng'asenga awulira ku bigambo ebiwoomerera bimuzza ku nabbi we ng'ebyabireka nadde eri kwekyo nabbi kye yaliko ne baani sobola abamanyi tebakoma kulwanisa bidaa naye balwanisa n'emitwe muki kubanga gyegiri emabega w'ebyo emitwe egyo abantu babanga abaaliyagadde okujja ku bulungi naye emitwe gyongera okubakola ki okubagumizaawo n'abeerayo nga nesseeka gundi tulinayo negundi wahakaga saba allah atutaase bidaa ne bannabidaa saba allah atuwe sunna n'okuba n'abantu abali ku sunna ya rabbi wallahi obwo obulamu bwa bbeeyi saba allah tujje mu nsi nga tuli ku sunna n'abo abali ku sunna nga bebatwetoolodde baganda baffe abalungi abo tulina okwagala nga wallahi tetubaagala lwakuba nti baba balina kebatuwadde ekibatwagaza lwakuba nti twagala sunna n'abali ku sunna eyo embeera y'abasalafu wallahi ayagala n'omusajja nga tamulabanga nako naye ng'olwokuba amuwulira eyo musajja ali kuki wallahi ng'awulira omukwano ogutagambika abwenaga imamu ibn al-qayyim kasida ye annuniya idha talaat shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu yagamba buli njuba bwevaayo alowooza ku mikwano gyabamu n'abali eyo
tamanyi oba ne salaamu ye n'abatuukako bambi naye nga bali ku sunna mikwano gye. Wallahi ogwo mukwano mulungi ng'oyagala tomwagadde lwakino kikagundi kala ye bweti yampa kino olw'okuba ali ku sunna. Saba Allah twagazise baganda baffe abalungi abali bwe batyo. Wallahi newegomba basahaba abo, newegomba ba imma bootalabako abanene naye ng'owulira buli sunna ziyali. Wallahi ng'owulira omukwano we boogera ku bamanyi abanene ba Imaamu Ahmad, Imaamu ahli sunna, bawulira ba imma abo Bashafii, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, ba imma abo abanene owulira buli zimanya n'owulira obulungi obwo. Muhammad bin Abdul Wahab n'abalala ba imma abanene abalungi. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe okwagala sunna n'abali ku sunna, atwesambye bid'a ne banna bid'a. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Darusu yaffe bagibagambye ku Lwokutaano nga 28 na 29 olw'omukaaga n'asatu ku Sande egayaza ku Islamic Secondary School. In Shaa Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakum Allahu khairan wa baraka fiikum. Naam, dakika 2. Andi kati obuzibu seeka bwe bafuna abo, obuzibu bwe bafuna oba tubagambe badda balina obuzibu kati obwa piraawo. Naye singa batandika okubafumbira akatogo, oba oli awo banakendeeza kulekerawo okuzanyira mu bujulizi, betaaga batandike nga bafumbira katunkumu, oba oli awo banagira banakuwaza abadde abafaananako bwe batyo. Ahadithi ezikubyeko ezitagambika ku nsonga y'ekirevu ne kuba imma bonna abanene nga bakyogerako, otandika okudda eno n'eno okwo kujeja na hadithi na kuzanyira ku bujulizi. Waliwo n'omu kuba ababuuzi oyo yayogera ekigambo era n'agamba ekya nabbi lwaki yalagira okukendeeza engoye ne bazikendeeza edda baali batambuliranga mu nsiko sima biki. Sawa Allah tusaasire wa Allah. Ekirevu kyatteeka Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakiragira ne basahaba we batyo bakola ki, bwe batambula bonna ne ba imma bonna era nkola nki kola enywevu. Wabula ezo shubuhaati abantu abo ze balina oluusi bagezesebwa n'okubanga balina oluusi ke banoonya. Nti nagamba nti amazima okuganywererako kikulu ab'ebitiibwa. Abantu bano ne bwe bakwagala ekyo twakyogera pointi enkulu kasi otegera nabbi kye yaliko kinyweza. Bano ne bwe bakwagala tebalina ke bagenda kukola ki kuwa Allah yiziki gye yakuwandiikako yeeyo. Ate bonna ne bwe beekyanga ne bakunyiigira tebalina kye bagenda kukugjawo ku ebyo Allah bye yakuwandiikako. Kuba abo ekiboogeza oluusi abeera awo n'omusajja oli haaji n'asanyuka era ogenda olaba ebyamala obyogera haaji n'ajja n'amuwa ekiki, n'amuwa ekinyaanya n'amukwatako mu ngalo ne basaakaanya awo. Allah kye yakuwandiikako kyekyo, ebyo byokola bwotyo n'oyita eno nayo tebirina kye bigenda kukwongerako. Wallahi kati enkola ekubyeko obujulizi bwayo. Nabbi gye yaliko ne basahaba kuginyoomole bwotyo eriko obujulizi obwo obutuufu. Nasalullah salama. Nabbi bwatyo bwe yali teriyo ba imma bategeera bwe batyo. Ekyo nakyo kikumaliraye kuba kyetwanukudde wano nti bane bw'oba oyagala okwogera ku bujulizi ani yakusooka okutegeera bwatyo, ani yannyonnyola bwatyo mu basalafu nga ggwe bw'obinnyonnyodde. Era kyetwagambye n'abazikiri qul hadhihi sabiili, eyo aya bagyagala. Aya eyo ani yaginnyonnyola bwatyo mu basalafu? Oba genda mu bitabo bya tafsiri byonna, tafsiri z'omanyi ez'aba imma abanene, otubuulire mumanyi ki nga aya eyo yagivuuna n'ayigamu okukola obuzikiri. Bo aya gye bakwata mu nkwata eyo. Kaakati hadithi eyo enzivuunula eyo ani yagivuunula bwatyo mu basalafu abaatukulembera? Ekyo kiba kikulu ku kuwonako okakase nti eddiini gy'oliko Qur'ani ne sunna ala fahmi
as-salafu ng'abasalafu bwe babitegeera yembeera ey'ebbeeyi naye abazuuzi mu ddiini tebasirikirira akaseera kasigaddeyo kusinkanani Allah tabaraka wa taala. Nsaba Allah tuwe okukalowoozaako tumanye nti kaseera kagenda kuba kazito. Oyo yenna anaava mu nsi nga tali ku ekyo nabbi kye yalagira era kye yasomesa alayhi salatu wassalaamu. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.